kakati ne wabaawo enkulaakulana ekibuga ate akakloza ako kati baakakozesa mu butamanya nze bwe ndowooza era kalina okulongoosebwa ne bajja ate nga webaafuna lino etteeka erya 1993 nti baddiza ebintu by'abafuzi ab'ensikirano bye babajjako mu 67 constitution ne bakozesa nti ate batransfer eryo etteeka erya 93 lye bakozesa okutransferinga from public land to Buganda Land Board Limited, ekintu ekitaliiwo ekimenya amateeka. Era kyova abantu Mukemuzi yagamba nti no Buganda Land Board Limited emenya amateeka kubanga kati ate kyekola si kituufu. Kakati ebyo mukibuuse okukikubuulira kwambadde ekiriko abantu baffe bakimanyi. Kakati bwe baaliwo 1906 enkyukakyuka federal units ne zivaawo, federal units of administration ne wasigalawo only district boards. Kakati this federal units nazo kati mu 67 constitution ne zifuulibwa districts. Kakati olw'okuwagala okuharmonizing districts zonna kati ettaka lyonna eryali mu district land boards erya public land ne ligibwayo ne ligenda mu Uganda Land Commission. N'eryo eryali mu federal units kingdom units oba ziyite federal units nga public land ne livaayo ne ligenda mu Uganda Land Commission. N'eryo eryali mu baamasaza Bamagombora nga units of administration public land, that is official estate, official mile nga lifugibwa Uganda official estates ordinance nalyo ne livaawo kubanga Bamagombora n'abamasaza tebakyaliwo ne kingdom as an administrative unit terikyaliwo nalyo ne ligenda mu Uganda Land Commission. Kakati wano wetwagala abantu baffe bamanye obulimba obwaliwo nga bano abaakola etteeka lino 1983 ne bagamba nti etteeka lino libaddiza ebintu byabwe ebyali bibagibbwako mu constitution enkaaga mu musanvu. Kati okirabe clearly titewali kyabagibwako, ezo zaali public land and si byabwe personally, byali public assets era ne zigenda mu Uganda Land Commission gyezibadde okutuukira ddala mu 1995 constitution ngezi. So tewali okugamba nti ate byali byabwe bibaddizibwa kiba kitegeeza nti okobezaawo those administrative units eza federal kati oziddiza ettaka lizaafuganga nga tewateekwa okubaawo boards mu district boards ne federal boards. Kati federal board teddangawo kati tolina kyoddiza. Ate nekirala nti okiteekwa okukimanya bwe nakinyonyoddde okusooka nti Uganda nti abafuzi ab'ensikirano mu Buganda bwe baawa ettaka baabawa official okuba nti lye lifuga ofisi zaabwe eryo ne republic ne private. Kati omufuzi ow'ensikirano mu Buganda yali ni Daudi Chwa Kabaka, naye mu kugabana kuno yagabananga bachiefs abalala. Kakati ettaka lye erya mayiro bwe yafa yali baligabana mu estate ya Chwa. Muteesa naye yafunako ngwe mwana we ne mukyala Muteesa yafali yagabana bane lyagatako nalyagabana. Kati ettaka eryo constitution enkaaga mu musanvu teyalijjaawo. Era article 123 oba mu 4 bwe mpubiddwa eya nkaaga mu musanvu yalaga kiri nti ettaka eryo likuumiddwa. N'ekyo litatulimba lima nti ate lyabagibwako. Ate n'eno yennyini eyo 93 yagamba nti ettaka oli bw'abanga traditional addizibwa ettaka nga lyamugibwako, ettaka eryo lisigala nga liri same interest or same estate nga bwe lyali mu Uganda Land Commission.
itegeeza liba lisigala nga likyali public land. Kati bw'oba oliwa oyo gundi oyo official traditional ruler ateekwa okuba ne structure emanaginga public land, si private company ng'alina Buganda Land Board Limited. Buganda Land Board Limited teyinza kumanaginga public land. Etteeka bwe ligamba same interest and same interest. Ekitegeeza nti no walina okubaawo a public land board erabirira ekintu ekyo. Ky'obola nti 97 constitution ettaka yali decentralizing ne liva mu districts ziri 1969 Public Land Act following 1967 constitution yali litadde n'eriza mu districts. So kati bano bonna bagamba nti byaffe bibogera si bituufu. Baagala kunyaga kiri banyaga ne bagabana. Bibagabana ne biba preserved mu Constitution 67. Ate kati baagala okuwamba na bino ebyasigalibwa kufa abantu kutuyinza okwefunira obutuuze naffe netufunako ebyapa nga ba Ugandans under the district land boards oba Uganda Land Commission. Enjagadde okukikiralifayinga kubanga etteeka bwekyo bwe ligamba. Kakati bw'ovaawo nina okukerasifaya